Amugetufuna ye Chosen Beki kawedde mudda ku poliisi amaziga Shalom gamukulukuse mu katambi kengendo okubeera nga nkuzanyira ninga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maaso boti obiringa ojiraikinga Bannayuganda sitera kola content wa bintu nga bino ebitagatta nnyo ku ggwanga n'ekino kankyogereko kuba kisusse. Chosen Beki oli kantu kabi nnyo, oli kabi nnyo, oyina empisa mbi nnyo. Chosen Beki nze nkumanyi natandika okutegeera olunaku lwe nakukubira essimu nga waliwo aleese ennyimba ze wayimbira e Masaka nga weyita simanyi sekuleti gaalo ng'omuwala azireesa abamu ku bawala be nali managinga ayagala oziyimba naye nga mpulira ennyimba ngamba ddemu ate nga mpulira ennyimba zaggwa ne nkukubira essimu n'ompemula we mula n'onteekawo n'ombulira simanyi Muzeeyi Musonso simanyi baakukwatira mu studio e Masaka simanyi biki Omutakase Bwato Julius akola ku Bukedde FM abimanyi ne mukubira ne mugaakana akawala kaagwa ddalu nkakubiddako nga nkabuuza ku bya nnyimba kangambye bwe kati ne bwe kati kana akantu okumanya kabi nnyo kaba kayimba e Masaka eyo nga tekayina yadde ne kyekalya Victor Kamenyo ye yakalonda ne Nick Products bana abakola plastic bagenze ku promotion ne kajja ne kayimbamu Victor Kamenyo bambi musajja mulokole n'akalaba n'akakonectinga ku mugagga n'amatizo omugagga ekigambo ndikana akawala kayina eddoboozi ddungi bwe tukateekamu essente olw'endabika yaako nti kafaanana bubi kantuntu abantu bayinza okukakwatirwa ekisa ne bakasaasira olw'ekyo ne bakaagala ne bakateekamu ssente olwakuba ennyimba bbiri byabangi ne bankuza Victor Kamenyo nga kamulabanga mazi Nick Products nga kamulabanga mazi era bwe mugere mulize ennyimba za Chosen Beki ezasooka zirimu akagambo Nick Products ye musajja eyali ataddemu essente ne kafe wa Nick Products ne kadduke wa David Lutalo bwe kagende wa David Lutalo n'akakolera ku production omulungi ate naye ne wa Lutalo yennyini ne katandika opanga bino ebivubuko ono simanyi yaani ono simanyi oba ye JP oba yaani ne basooka bavuma Lutalo ne bamukola kadbati ne balangira Lutalo musimanyi Chosen Beki omulemedde Chosen Beki omukolera ttima nga keeka bapanze ewa Lutalo ne kavaayo ne kafuna omusajja omulala yali simanyi manager w'abaale nga bali wano nga ne office ziri wano Lungujja Asmart Namyala akola ku Delta TV bino ebintu obimanyi vaayo oyogere oyo musajja omumanyi yabeera ngaawo nga wayina salooni Lungujja wali mu kitunzi bwe kavaawo kekyangidde ku bavubuka Tayiga waliwo omuvuka gwe bayita Tayiga yagwa n'eddalu kamusuula n'eddalu ako abakaleeta abali babuloga bako ku Facebook kwa kagenda okujanga Facebook Museveni tannagiggalawo nga y'amaanyi bonna ne kabavuma ne kabeesamba kwe kusigaza dictator Amiri musajja wattu ng'empisa n'eggonjebwa zaayina n'agumira empisa embi n'ebizibu byonna ebyakana akantu kamaze okufuuka kasita kayimba kasobola okufuna ekyokulya kakati ate nga katandika okwenda obwenzi obwo katukabi nnyo dictator Amiri wawonye kano akantu ate ekidirire baba bagenda kukutta anti omukazi bw'ayenda kasita alaba nga yayagala kwanjula kati waliwo bafuukira dde omuziizi ng'abulira ayagala genda ayanjula ono amwewasize kyokka ng'ate gwe wooli ng'ate ensi yonna emanyi ggwe kati babadde nga kakuteekangako psychological torture nga kaagala oveewo weegobe kagende kakole kino eno kati oba kulemezaawo muganda wange obulamu buba bugenda naye oli kabi nnyo ekyo kye wakoze kibi nnyo kikyamu ku myaka egyo gy'olina newankubadde oli kabi ennyindo nnene lwaki oba weewasiza omusajja toyina ssente temuyina ki obusente bwalikoze oyambe famire yo abaana ozadde bangi oli mu bukwata owasaamu musajja mbu okakasa omanyi kyekitegeeza nze nali managizeko abayimbi nze ndi producer ebyabayimbi mbimanyi bulungi bannayuganda nze sitera kukola content ono kati kino kankibabuulire wano mu kamera abayimbi bonna be mulaba eyo bw'osanga omuyimbi ennyimba zaayina sente zateeka mu nnyimba z'abaayina ziba ate tezenkanankana na bugagga bwayina wantu wali muyimbi akiyina ekyo bantegerekese bulungi nti bw'osanga omuyimbi nga Ronald Mayinja ng'ayina ennyimba 10 bw'obala buli luyimba olwo nti buli luyimba balukolera ssente mmeka ekitone nnyo oluyimba olumu wano mu Uganda okuluwandika n'olukola production n'olukola video n'oteekako ne promotion ekitone nnyo bino tebabibagamba kati kambi babuulire anti nze ndi kakira kambuzi Chosen Beki gwobireese ate nsobola okutandika okuteekayo content w'abayimbi okumala wiiki nnamba mbaabye nammwe mbateeke wali abantu bamanyi temulina kye muli ekitone nnyo wano mu Uganda okukola oluyimba ne luggwa nga ne promotion ne budget ya promotion kweri ekitone nnyo oba mu bukadde 3 kwana obukadde 3 kwana kati bw'oba n'ennyimba 10 ezo ziba ssente mmeka kati Ronald Mayinja bw'aba alina ennyimba 2 nga buli luyimba lwaggweramu miliyoni nga 4 mu kukola njagala ombuulire muyimbi ki wano ayina ebyobugagga ebyenkanankana ssente zateeka mu nnyimba
era omuyimbi omusanga muganda wange Lili Puzzle nga ine nyimba ze akayimba nyimba ze nga 30 buli luyimba lwagweramu obukadde nga 2 oba 3 kyokka nga ate kyobugagga kyayina bw'ogattagatta akayumba ke kaazimba n'akamotoka kaavuga aba mu bukadde nga 10 kyokka nga ate music sente ze yakateekamu bw'obalirira aba mu bukadde nga 10 bimeka 2 kati Chosen Beck saagala abalimbe n'amabanja galeka gali mu kumutta ng'otuswaza twasaaza otyo n'ekyo ekisajja simanyi kye ekyani ekyo saala na kimanya linnya lyakyo kiringa Kimawube okola byaleema kati leema wano bwe yeewasiza ono simanyi dokita era Mawube neba naye butuswazizza neba naye bannayuganda tukole sente kwate katinze siri mugagga nti ndi mugagga nnyo nite nga bampasa nze nga bampasa kati nga kana kakaza akampi ka Chosen Beck nga kampasa kakazi kampisa mbi twaberanga mu bidongo eyo nenga kachunga omuvubuko oyo golabo oyo dictator Amiri oyo nga kamuchunga nebo kuba kudonda flash mu motoka kabako nakakame nga tekasalikako musale nze nga natandise kwogera byakana akawala muyinza n'okukacala ne mutaddala bakagula ku mikolo mutadda mukagula kyokka kayina abaana kankasasire sijjaka kuba nnyo ne Chosen Beck oli mubi nekyo wakoze kibi obwo buziga bwokabakaba obwekirogo oli mubi Chosen Beck oli mubi mumanyi kye bayita okupromoting omuyimbi bwe njogera bineeno ba presenter ba radio ba promoter bategeka ebivulu ba writer ba producer mwabali mu byendongo musobola okumanya kiki kye bayita okujja omuyimbi nga wanyindo nene nga bwala ba Chosen Beck kampi kalyawo kakolodoli kakiriku n'okafuula omuyimbi gwanga nire mumanya kyokka katandika okuddokaba ku social media ano kakaba obuzigo obw'ekirogo ebyo Chosen Beck oli kantu kabi nnyo tuswazizza nnyo ate n'ekyo kisajja kyonyiza obutakinenya nnyo kuba obwavu munaye omuntu oba tolina kyakulya wali wakuwa emmere ate munaye onoogaana okulya nze Benson Pulo CEO Safi Records. Kale embeera yo bwetyo bwekyali side zeeyo nsonga zikyali za Chosen Beck zikutte wansi ne waggulu omukulu kansuubire omwewuliriddeko ekyamazima ategeezezza nti Chosen Beck muntu muzibu nnyo era muntu yeefuulafuulira yeekyusa si muntu mwangu n'omulundi n'ogumu okusinziira ku bigambo nga bw'obiwulidde eby'omukulu oyo naye nga we tutuukidde wano ensonga za Chosen Beck ne dictator Amiri zo zikyagendera ddala maaso nga waliwo ne screenshots ezakubiddwa nga bazikubye nga bava ku page eya Chosen Beck ng'ayina obubaka bwe yabadde ayisaako obubaka obugezaako kubeera nga ate mwanatu bulaga ennaku n'ennyiike omukulu dictator Amiri gye yamuyisaamu lwakuba kati bw'ogenda okubeera nga onoonya posts ezo tosobola kuzisanga ku page ya Chosen Beck nga bagamba nti olwamaze okuzisaayo n'alaba ndowooza n'abitunulamu ng'alinga ayokyezza post ezimu zizo nzikuteereddeka ku screen yo osobola obeera nga ozirabirako kasita yalaba nga alinga ayokyezza n'azidiriitingayo naye ng'abaana babukubyekubye dda ne babeera nga babutereka era bwe batyo ne batandika okuba nga babutambuza ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu naye nga ewa Chosen Beck tuvuddeyo ye Shalom Kaweesi we twogerera essaawa eno kaweddemu dda Shalom Kaweesi we twogerera yakwatiddwa era atemeza amabega wa mitayimbwa kankuzanyire katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba kusana watana likinga video gena maaso bwotyo oberenga ogirayikinga ku buterefu ku mukutu Jika Media kwokyali oyo nno aye muganda waffe Shalom Kaweesi embeera essaawa eno we twogerera yakwatiddwa emabega kaawo era bwatyo n'asimbibwa maaso g'omulamuzi era twongere okubeera nga tumuteeka mu ssaala okusinziira ku ba social media in-laws babadde batandise okubeera nga bakuba emmundu nga baziwerekeza eri omukulu Tamale Mirundi Junior naye okusinziira ku information gye tufunye okuva mu Shalom mu yennyini kitegeerekese nti emisango egimukwasizza sijja ejja Tamale Mirundi Junior gye tubadde tumanyi nga bwe mukimanyi emabega kaawo wabaddewo okusikaŋŋana omuguwa mu makati ga Tamale Mirundi Junior n'omukulu ono Shalom bagenda maaso awo ne beesabula Junior n'agamba nti Shalom yayingizaamu bazadde be nti byandibadde byakwevuma bo nga bo n'ate mbu Shalom yagenda n'akolamuko ku nsobi n'ayingizaamu bazadde ba Tamale Mirundi Junior ekyanyiiza ennyo
Tamale Mirundi Junior era bwatyo n'agenda n'amuggulako omusango. Ffenna reference twagiraba wano ku social media kubanga yateekebwayo. Era bwatyo n'agezaako okunoonya Shalom okubeera nga amusiba, mbu Shalom n'amubula. Yamunoonya mu buli kifo kye yali amusuubiramu, naye Shalom n'abula. Era omukulu Tamale Mirundi Junior n'avaayo n'akola video ng'agamba nti agezezzaako okunoonya, asibye n'abasirikale olunaku lulamba nga banoonya Shalom, naye Shalom ababuze. Era n'ategeeza nti emisango agiggyeeyo era Shalom amusonyiye, talina kyamuvunaana. N'ategeeza nti agenda ne ku poliisi emisango abeere nga agiggyeeyo. Ffenna kye twategeerako nti yandibanga yagiggyayo. Era ebyaddirira awo byali byakuwamba motoka ya Shalom, era nabyo mwabiraba bye bibadde mu mawulire wiiki eyo ewedde nga Shalom emotoka ye kigambibwa nti poliisi yagitwala nga bagamba nti ayina omuntu gwe yatomera n'adduka, era ne bagitwala. Ate oluvannyuma ne tulaba Shalom ng'alinga eyagiggyayo. Kati ate essaawa eno kyewuunyisa okubeera nga omusajja akwatiddwa, wabula tetwerabira nti we waali wakyaliwo akayogaano makati ga Shalom ne Tamale Mirundi Junior. Omukulu Tamale Mirundi Junior yavaayo n'ategeeza nti we mulaba Shalom bamukutte atemwekanga nnyo era temunnenya kubanga ayinayo files endala ku poliisi y'e Katwe. So we mulaba bamukutte mumanye bumanya files ziri endala ze zimutwazizza. Shalom we bamaze okumukwata, waliwo munnamawulire omu amubuuzizza nti ki ekikwasizza, n'agamba nti misango gya full figure. Yandibanga full figure yali yamuggulako emisango, era nga kana akaseera emisango egimukwasizza full figure yandibanga ate yamukutte nga si Tamale Mirundi Junior nga abasinga babadde babyogera, nga batandise n'okubeera nga bayisa mu Tamale Mirundi Junior eggaali. Shalom yandibanga akwatiddwa ku misango gya full figure, era nga ffenna tukimanyi Shalom abadde ajjonkeramuko ku full figure nga bajja ne babeera nga bamukolera programu namba ne bamuyisaamu eggaali. Kati mu mbeera eyo a full figure leka yagenda n'amuggulako omusango, era ng'akozesezza akaseera kano okubeera nga amukwatira mu kaseera kano kennyini. Katumusabire ensonga asobole okubeera nga zitambula bulungi, ate asobole okubeera nga ateebwa. Naye nga ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribinge mukwano gwange wenna atanaba kulabika nga osubscribing, likinga video, ogende ne mu comment section obeere nga onteramu endowooza yo. Gwe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansaawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.